kaseera kano bafunyemu entiisa y'amaanyi mu wiiki emu abantu babiri nga bafa mu ngeri bweti. Mbasaba ekisooka babeere bagumu ate mu kubeera bagumu nabo bongera okulaba nti babeera bulindaala kubanga yesu kyali wa minisita twakitegeera ffena nti yali bodegaadi we naye kyayisima abajjajja Ikyuli abadde muntu gwe tanategeera. Kitegeeza nti omuntu wa bulijjo nga nze naawe tulina okulaba nti tufaayo nnyo nti omuntu abazze ku kyalo nga tomutegedde temyako muno naye atemyeko munne mugeze okulaba nti muyamba security kubanga mwenga abantu nga ababulijjo yali esooka ya security the primary area of security tukolera wamu tujja kumalawo obumenyi bw'amateeka kubanga kino si kiyita insecurity kino kiyita it's a criminal act. This is a criminality. Kubanga Uganda borders is secure. Naye this is an isolated incident. Omuntu yatudde n'alowooza n'agamba nina okutta Isma n'amutta. So kati buli Munnayuganda yenna alabe nti afaayo nnyo ku security then police n'ebitongole ebirala bireinforcing security y'Omunnayuganda naye nga naye ataddemu amaanyi. Sisi tulaba nti ekkubo lino lyonna okuva wansi paka waggulu tewali yadde security lights tewagyogerako kinamagazi bingi. Kituufu tewali security light kubanga bw'oba olaba this is not a main road eno is a cross. Ekisooka nja kukubira omulanga abantu mwenna abazimba ebizimbe ne mukola ebikomera mutuyambe kubanga ezisobola okuzimba ekikomera tusobola n'okuteekako light kugamba mweyambe naffe mutuyambe nga security muteeko security lights. Ekyokubiri nsaba bannamawulire tukolagane mu kino mu championinge campaign nga mukolagane KCC both political ne technical leadership. Omuntu yenna okumuwa pulaani y'ennyumba mu bitundu mu Kampala ebiri Birutab bamuwe pulaani ng'amaze okulaga formula ya CCTV camera kubanga singa weeziri wano zandituyambye nnyo okulaba abantu bano baavuddewa baatuddewa be baani. Mukimanya banamule muli exposed olaba bungereza tosobola kukola omusango n'obula kubanga buli kizimbe kiriko amaaso agali artificial agasobola okucomplimentinga kamera za gavumenti. So mbasaba nga bannamawulire you take it on kubanga nze mbayita omukono gw'okuna gwa gavumenti. Tulina parliament tulina judiciary ne executive bannamawulire mu abaddako kubanga mwa informing eggwanga mutuyambe mu campaign eyo abantu babeere ne kamera ku mayumba gaabwe especially mu bibuga nga Kampala kijja complimentinga effort ya kulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu bitundu nga bino. Okay, briefly about the incident. Formulate your question is a response. Last week, is it, if I'm not mistaken, this week, we had a... You can be general, say, few days okay, just a few days ago, we had the submission, then we had this incident. Yes. What do you think? I think these are two different incidents. In my view, it's an attack. Jaja Ikyuli abatemu bamuguddeko ngadda waka ne batwala obulamu abatemu bayita abatemu kubanga teyateeseza nabo tibajja bakole kitukubye wala kubanga Ikyuli abadde muntu ngayogera mind ye without fear of contradiction. Naye Abannayuganda bonna tubagamba nti security y'eggwanga nga bwe mugirabye wano ebitaddemu amaanyi mangi okulaba nti tufuna kibaddewo tukyanjulira eggwanga kyasabye tusooke tumalirize tukyali mu investigations kisembero nejja kuva mu polisi ya Uganda so nsabe eggwanga ekakane ekitundu kyaffe Central Zone kyanja ekakane tuli beetegefu okulaba nti nga gavumenti tunyonyola Abannayuganda ekiguddewo nga tumaze okufuna obukakafu investigations nga ziwe.
ndeka kiddako obanya kututegereko kibode egentwalibwa biddawa era ebina programu eyo kukola siswagala naye bitangaze. Of course bode why no ko postmortem. Yes. Kati tugenda ku step ya postmortem mudwalire likule Mulago, then bwe wedde wajja kuwa enkolagana ya police ne family, then the body will be handed over to the family. Kulaba nti family according Isma Jaja Kyali a decent burial. Yes, nga gwe ate ya senior citizen ate ngo wanabadde mutuuzeewo wakoma kwogera ko ddinya ye oba wali yogerako naye? Communication yaffe badde general kubanga Isma badde muntu wa social media nnyo, so interactions zaffe zibadde from a far range. Naye kyemumanyiko abadde musajja nga ayogera mind ye without fear of contradiction. Ate ng'oluusi kibali kituyamba nnyo okufuna endowooza alternative view, endowooza endala esobola okugaidinga approach and action ku bintu ebyenjawulo. So tumufiirirwa nga gavumenti, tumufiirirwa nga nakawa. Ffe tugamba mu Musiraamu nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kadara Allah ma shaa fa'ala. Obaka bwolekera batuuze bw'omunaka wa Kyanja Uganda yonna ne Uganda yonna okulaziwa abantu babeere bakakkamu. Eno sigiyita insecurity, nzingiyita criminality. Kubanga Uganda border to border eri secure. Naye kino kivuddewo bano bantu abatalina mpisa abagala kunywa omusaayi gw'abantu bavudde ne bagamba nti Ismail katumutwale. So Uganda yonna ebeere nkakamu, nakawe ebeere nkakamu. Kyanja nkimanyi shooko y'amaanyi nnyo. Mu kaseera katono abantu babiri nga batufaako ku lw'emmundu, naye babeere bakakamu. We shall ensure that the area is under control. Naye tulabye enzikiza ku makubo amangi nnyo ate bantu bazimba ebizimbe. Waliwo enteekateeka yonna gye boolya ne muba advisinga nti baba bakola ebizimbe batekole neki oba kive mu gavumenti okuba nti tuteeka security lights. Nandisabye abannamawulire mutuyambe eno ebeere kampeni yaffe ffenna. Obukulembeze bwa KCC especially both political ne technical bagifuule policy nti omuntu bw'aba azimba amaka mu Kampala nga bwe tugamba nti akole paving ennyumba mpaka ku luguudo abeera ku main road, omuntu abeere ne kamera ku makage, kubanga kamera ezo ziyamba. Ffenna tukimanye nti mu mawanga nga Bungereza n'awalala every home has got a camera, nti ne wabawo authority yonna ku kamera za gavumenti ojja kusanga nti private cameras zikola ziyamba ne zicomplimenting kubanga ge masa gali artificial. So abanamule mutuyambe campaign tugikwate ffenna tutegeeze abantu nti bw'oba osaba plan y'okuzimba sabirako ne plan ya CCTV camera, oba togirina tetugenda kuwa plan. Naye bwe kijja mujja kutukuba ate abanamawulira ate diru y'omuntu biki mutuyambe beere campaign kubanga you can see the lapse yebeeramu etukosa ffe nga government investigation nga bw'ogambye enzikiza nyingi, you can't show me a camera here. So ebeere campaign yaffe ffenna kubanga nze mbayita mu mukono wa government ogwokuna ng'ovudde ku parliament, executive ne judiciary. Abannamawulire mu abookuna bwama bategeeze gwange kigenda mu maaso, muleke tugifuule campaign abantu bateeke cameras ku mayumba gaabwe, kijja kutuyamba kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Amanya Sheikh Kasim Kamugisha ge manya gange RCC. RCC briefly in English. Tegenda